N'okuleekaana mulimu. Nago mulimu. Ate bw'ogamba n'abanaku. Oleekaanye. Bakula bazadde baabwe nga bapangisa. Nze obwedda nkulaba weerega ebikya. Weerega n'abantu ebikya oyinza okumalako. Ani gwe babadde bamanyi. Okola kikuyisaawo. Nze serega n'abantu bikya. Bakula bazadde baabwe bareetinga lusingo luumu beepiikiza wali basibyewo ebikate. Bali kufa abaana abagagga. Omaliriza ng'oŋŋamba. Nakulira mu bikomera. Enkoko nengenze mulinyi. Pananga obujanjalo bunyingidde mulinyi. Kajanja kano kennyini. Ogamba otya? Sigamba. Kyekiriwo? Tewali. N'olabye gundi ensonga kati eriwo. Ensonga ki? Alien Skin yataddeyo nkwakyani nkwakyo festival. Kaakati Bajjo mukwano gwo. Naye talina buzibu, talina bwata mutegera ali kakati olaba simutegera neetaga mutegera yafuuka subject obuzibu obuliwo bwona ayagala musimbula embalaasi mwena togenda musobola sigenda musobola era mutalira ku level ye wajja akambutike katabula Bajjo olwo waggulu wali naye ajja kumuvuma yeetaaga obuvumamu n'abaana yangamba embu alina n'oduzize naye yali amukakwana nyina neze nnina nange eza gundi kafumi sinzirina sikulimba gamba gakatuna nina ngenda kulaga nze mbirina mama bugulu talimba tatera kulimba kisoboka naye kafunga atali bulala n'ebintu omumpi ku muntu omuwanga ebintu bingi ebiri mu industry eno nze ne mmala nkugirayo bwino bwe nnina nze era kati gye bujjawo mu maaso ngenda tutandika nga abantu kumpa ssente butogera byama byabwe oba yamuwonako ono yabadde antiisatiisa mbu nuduzi nayenda byennaku mu Kampala muno mbwalina ebifaananyi byange mutereko ssente namugamba ebiteekeko nange njagala kweraba we nnakula yagala kweraba wakula n'owe mbwalina ebifaananyi byange agenda kubita mbumuwe ssente nemugamba biteekeyo nange njagala kwerabako naffe katwerabeko oba teweeraba omusajja akuwaana buwanyi nti mwana gwe olina ekitone tofunayo kalabirwamu nange mbirabeko mbizuuminge ngambe wano nno neetaaga tereezaamu otunuulira kyawo badde ojjayo kati waliwo butambi bwafuluma vidiyo z'omukulu oli g'omanyi kati waliwo yali aziina wamabere waliwo yali azirina kaakati nga tamanyi mbu baaloopye dda agenda ozikwata mbu azirina yeepankapanka baamukuba empi omusango gwo okubeera ne Luzemu kyo kibeera tukirumirira naye bwe babaayo omuntu ng'akutiisatiisa nti nina nduzize osasula mulekanzite nabo bwerabeko obwereremu ne bamulamu bo bakulabeko bamanye muganda wakyatutte bamanye nti aba atutte ekitone oba atutte wakatone oyinza okugiraagira booti nze mukwano tebantiisa era babantiisatiisa era yabadde akamubalidde yamubalidde longo namba teekayo nuduzi nange neerabeko abakazi tulwawo okweraba weerolere omusajja yakuwaana nagamba mami wabala kati gwe bw'obiteekayo nange nfuna omukisa nfuna opportunity eyeerabako n'ekirala bano be baalabanga badde nga basiba bali bulungi badiza luzinda bamathake anti bwe babiteekayo kikuyamba n'okumanya towulirangako atunda amazalenga alaga y'amazaawo amala biteekayo omuntu abiraba agamba ono yennyini gwe mbadde neetaaga naye nze saagala biraba ebyani eby'abantu bonna siya mwabasajja nga mwagala nuduzi abazungu atole ez'omuddugavu anti zifaananawo amaani mulina gundi nuduzi za desire luzinda ne mathake nange za mathake zalimbi naye nze yanyumira yawanika okugulu naye bakati yali awanika kwa naye bawala mubeera fiiti nedda yabala mubeera fiiti laka mulimu ebintu ebimuzi wadde laavu weeri laavu sisindika nuduzi ebbeere lyange ndikuwe anti nedda oliteekayo nga tolaze feesi yagambye mbusimanya alina nuduzi nagambye nange mute neerabeko yes ayinza obba yamenya mu nnyumba yaffe olabe ku mwana eyakula obulungi nange nerabeko nyimba kayimba ka desire nze nina zabu munda diamond wakalantala yense ulichogononya banaja weekoze ebintu esente tudde ku mulamwa kakati tuvudde ku byabajjo zino banyakalato ka 5 ne bakanywamu emirundi era ne batabulako ne mbuugi kasita wafuna kaladi n'ofuna white
Yes. Tebatera okunywa embizi anti gabuzi. Embizi ina mata. Mbatenga wa. Kati agoga bakonko kati kyendo. Sure. Tondo limu. Olaba oteka mu kigodo kimu no juza aka. Libanga mafu. Bangamba abatema embizi ate naku zino bafuuse ekizi. Otemesa kilo. Wali mu kugisiika. Ng'otutenjere. Nagatamu ebigodo. N'atwala enjere. Abantu bakomplain amatoke tegawera. Bakitereze naye be bamanya nze siri ambizi. Gwasola ku Ntebe Road. Siri ambizi siri abennyanja sigenda bogera bafuneyo kye yama. Gwasola ku Ntebe Road. Awo nga wakayingira waliwo mujje tule embizi poko joint. Ogimanyi? Weeri awo. Inakyali wangaye. Nze sijirya naye ndaba abagirya. Kaakati tuvudde nno ku Bajjo. Ana byangambye musindikira naye namugambye siyina data. Bintu bye bino byakola yabadde ku Rotary. Kaakati bajja agamba naye agenda tegeka Pallaso. Kaakati Olutalo ate Bajjo kyakoze kirungi nnyo. Nga gye lwatandika. Kirungi nnyo nkisanyukidde. Kuba abasinga alien skin yetaaga amanye ekifo kye waagwa. Singa teyali Pallaso singa byakola ebinyo bya yellow tebiriyo. Gayero wagalaba. Ebinyo bya yellow biringa ambassador wa blue band. Yes amanyo gavaganja ulayo ayina aga brown yellow. Abasajja tubadde tubasaba musenye. Basenye kuzinyo. Agamanyo akamwa. Kaakati nno nze nsubira olaba alien skin amanyi galina era abagenda kuddamu ku Pallaso. Anzo yugayi ate mwagala. Ate no mbabulira ebigambo bino. Ero yali alien skin yebaze nnyo Pallaso. Pallaso yamufula kyali akola nti bakiriza mu. Ate nga naye yagaana. Okulwana kwa Pallaso. Pallaso tali yekanga Pallaso. Okimanyi society gye tulimu abantu abasinga ku gamasagala family y'abamayanja. Nenga bamutuza n'omugamba mpa ensonga bbiri maama waabwe abeera nnyo mawulire. Ye bansonga. Ezibalu. Ensonga zanga. Beeraga nnyo balwana nnyo. Okitegeera. So kati engeri abantu abasinga gye bakoowa family eyo. Era bagamba Pallaso bamayanja. Twabakoowa dda. Kati babaagala. Ne baleeta eri biasness gye balina eri ku family. Ne bagireeta mu music industry. Kyova olaba alien skin yajjuza Ekivulu naye ng'ali takigwana na kigwana. Kati njagala tulabe. Yamanyira Bobi Wine gwaggwa. Kati leero njagala tulabe kwana ensigama. Naye entalo zino zinaakomawa. Ate ndaba bano abapipa basinga okulwanyisa ennyo omusajja. Abapipa abalwanyisa. Yes, alien skin. Nedda kuba wayogerako. Abapipa abali ku stress za gundi za kalulu. Kalulu ki? Akabiri abiri mu. Kaba stress nzeewo. Yes, kaba stress nzeewo munga. Oyagala ki? Bago namba ya sindikira sente. Kaba stress nzeewo. Bali kalulu kabiri abiri. Leero babaganja otuula. Akali. Banti. Waliwo ne gwe nalabye owapipa wanga akuba abantu embo. Ono kundi kansala. Kansala ekintu kye yakoze kyabadde kibi. Kansala kyabadde kirungi Abannayuganda kuba bakube. Kati nze nze kansala senga yazikubye enze. Nabadde mukuba ne mwogoloza. Nabadde mukuba ne mwogoloza. Nedda kansala. Kye kikubye bannembo. Na supportize kansala. Abannayuganda singa babakuba kyovula n'omukazi bwayenda omusajja bwamukuba mu kifaalo amala n'amusonyiwa. Omukazi w'omukuba mwagira atereera. Anti abasajja abanaku be bakuba abakazi. Ne kati face level kwe tuli abasajja. Aya waliwo omukazi akujooga. Abasajja be tudeetinga. Ne bwakuwogolera akukulira mmotoka. Yes. Totuusa okukola wekka. Kati nawe owuwo bw'omunyiza mugulire boda afuna agivuga buli lunaku amuleetera omutwalo. Oyogeza. Nze bino mbibagamba. Buli muntu atulenga enfuna ye. Batadde amagye ku kitebe ekipya. Kino ekya Nuupu. Bataddewo amagye. Ekitebe kinga sinna kiwulira. Waliwo ekiri ebwayisaawo. Awo nga Makerere Kavule. Anti omukulu abadde alina byagenda okukola. Nesimanyi lwaki ate. Bataddewo amagye. Era tabikoze. Abawansi n'abawaggulu. Abampi n'abawansi. Atutere ku Zoom. Asogere ku Zoom. Ateekewo aka billboard. Anti abasinga baavu tebalina masimu. Banango bwafu obuli mu Uganda. Bobi Wine agenda tukana yabeekube. Wali yagaddeko nnunula abantu naye nga boonnunula bali mu nnyanja wansi. Kiringanga oyagala bateeka ku lukalu tebamanyina kuwuga. Kiringanga onawo omuntu sente buli kanako otuuka ne weeta mwana gayi. Nze singa nali nesimbyewo kati nga Bobi Wine mwali eyo level gyalimu. Singa namala nemba wemula. Nenkwata baganda bange nembatwala ebwe. Ano already bali bulungi baganda be. Oli bajje Kampala we bakuba amasasi.
ne bafiiramu. Oli alina gundi y'embizzi jinja gundi. Aliwa. Matuga. Dax vibes. Oli yazabra. Oli mekiwaini ali mu kuwasa mukazi ku mukazi. Ono teyakomawo. Ali. Shainazi teyakomawo. Laira. Shainazi alina omusajja omufu bannange sirina byamamunzi. Gamba abantu. Shainazi alina omusajja omufumbo gwaliko avuga beza alina akasente alina kampani. Asinga jjajja Miki. Miki mwana naawe. Oli omusajja akola bino bya printing bana bagira bana za MTN bakola MTN Bajita ali branding ha branding ebyo yawanikayo n'ebizi waliwo n'egundi ya TVM yagiwanikayo ayo kumusajja mfumbali nakasente era Shainaza ali musente bannange owulidde ono omwana egundi Juma ono yagenda n'enjaga Dubai beerinda ko abantu buzibu ki obuli awo Saudi Arabia buzibu ki obuli awo bwe buliwa abaana abo bayitawo batya n'enjaga naku bagamba nedda ekintu ekyo kyalimu abanene mose bw'oba ogenda ku airport walinyako ku nyonyi sirinyangako gwe walinnya gwange tonja samira tonja samira kale kamba nnyo ekiriwo kino ekintu ky'ono omwana wali abalina okuba ku airport abakirimu wali eya Uganda naye kambuze Uganda tewali byuma bikebera njaga babaayo naye mubaamu omuntu omunene abirimu mubaamu omunene abalimu ye n'agamba mubaamu omuntu omunene mubaamu abanene nga bali redo mu receive nga bw'atuuka muleke n'atayita mu bino ebyuma bye tuyitamu feene nga tweyambudde engatto ne pini n'amasaawa kati ye abajjidde ku special kyekiringa ng'ogenze mu ddwaliro lya gavumenti ng'olinayo omusawo wo bw'otuuka jangu noyingira ne bakutola mulamu ajja n'atula bw'ati ogenda bamusawo emu ng'ogenze bwe kiri so kati ono omwana okufuna justice ye kuba ye nga ye bagenda kumutta lwaki kambuze wano ndaba kisobola okubeera nti bakkaaja ne gavumenti Irene Nambiri weyagera enjaga ye nga bamuyamba ate nga yali China nti omukulembeze w'eggwanga abadde alina omuntu gwe yeeyimiririra bali bagenda muteeka kalaba kweyimirira namweyimiririra era ku byanjaga oba lyali ku byaki naye nga baali bagenda mutta si nga tali mu Uganda nga bati bagenda muttira mu Uganda tayali mu Uganda lindako president waffe era neŋŋamba oyo famire ye n'abazzukulu bonna balironda Museveni ne regimu yonna n'omuzzukulu balironda abazzukulu kuba bano nabalabye baddukidde Mama Fiina yalwana anti Mama Fiina bamanyi atuuka ku president naye Mama Fiina wadde atuuka ku president our hands are tight ekintu kyenjaga Irene Nambiri singa teyali mu lwa prominent obona kuyambibwa kungi nnyo baali bagenda muttirayo kati obulamu bwa Juma mu Lusiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi tadnafa bagenda tikumutta tebagenda mutaasa ndaba ate mukyongeddemu masavu onangira nga budget efuluma budget yakuyamba ani nga sente zifuluma zakuyamba Juma ngani afulumya government awo nange mba ngenda bagamba muganda wange bamukwatire okwata muganda wo naawe n'omugamba nnyo nemugamba bamukwatire tororo bagenda mutira kalaba gwe ensi ezo nga zagundi munnange mulimu ensi ezitatu kati mbwate olaba nti abo baliwe batyo naye twale nno oba China enjaga shoot to kill yes bakuttirawo otiisatiisa nnyo abantu China munennowe mama abo abantu tebaagala biragalalagala mu mawanga gaabwe ate n'ekisooka ono omwana Juma yes fenna tunyolera wamu ne maama we kuba maama omwana ne bwoba mubbi asigala ye maama we naye noono omwana si musiru nnyo nti yali tamanyi nti atambuza bintu byake abamu bagamba yali tamanyi abamu bagamba yali amanyi kati nga bakuwa bikyommire otuuke bikuggyemu eri goli kyennyanja yayamira ddagala mbu yalwadde ddagala lya taso nti ligenda muyamba ate ekintu ekyo olaba kyali very very dangerous alabika omwana oyo alimu n'olwalushababu nina firimu gye nalaba ebyo ebintu bwe bityo era nali mbiraba mu firimu naye bwe yamulwamu obudde bwe bwayitako nemwabikira munda naawe eyabika obudde bwe buyitako
kati omwana oyo which means byonna yagenda mu oyina kiricho oyogedde mbu omukulu yali akimanyi ate nga n'abanene bakimanyi yayita atya ku kisaawe omwana ono kyenkugamba abanene abaliwa kati ekintu kino ekyenjaga eno layini mpanvu balina obbanga balina abantu eri abalina mu receivinga bamuggyemu enjaga yaabwe jumadde ku bibye ate ne wano mu Uganda balina omuyambako omuyisa ku kisaawe kati nze sisobola kuyisa ku kisaawe naye bwe babaayo abantu abakola eri abalimu abanenenene abasobola okuyisaawo ne bakwewaza okuyita mu byuma naye nze sisobola kuba olaba nange nnyini ngenda ne nencekinga inzijako essaawa nenzijjamu n'engatto however oli otya oba oli serebu oba oli nedda gali mateeka protocol kati kyenkugamba nti oyo omwana waliyo abamu receivinga ku kisaawe ky'Entebbe ne bamuyambako yitawo mu zi transit zonna nga tebamukebedde kati agenda otuuka mu byuma byeri ate n'eri buzibu bwagaana bugaanyi nti lwaki n'eri yennyini nkimanyi baalina strategy agenda yitawo ate walabika waaliwo wrong move ne bigaana kyova nadde njagala biyingiramu nagambye nfaaki nensi ndogenda biyingiramu nabadde njagala tuuka ku bottom line neŋŋamba nfaaki Juma muyimbi Juma oyina obeera naye oba kati olaba Juma bandu bagenda baana bali eyo bafiiridde naye kineno kati kibeere ng'ekyokuyiga era ne luli nabagamba mwegendereze nti kennyini naliko nakirabako sibangako tebantikwatako mbadde nkwadde gunene oyagala luko wesigirabira oli mukwanoko naawe oli mukwano nze nakirabako maaso ago Dubai nga ku airport y'e Dubai bakola batya nga waliwo bagala mukyala mbusima bagenda jjukira omukazi yalina keesi emu kati ffe mbanyumize mulizo gamba neera abanyumya kati nze omwami wange yali amaze okuŋŋamba nti ku airport awo tokkiriza kintu kyonna abantu basobola okuwa enjaga ayinza okuwa ekintu ekiri irigo okimutambulize ne bamaliriza nga bakutte ne bwekiba tekiri irigo tokkiriza muntu gw'otamanyi kuwa kintu so I was already informed bwe natuukawo waliwo omukyala nga waliwo abaagala omuwa ensawo aba Nigeria mbwagitwale bw'atuuka e Uganda tagijjaawo agirekawo ye n'agenda n'atwala bbaaga ye kumbe waliwo abaliwo naye kati waliwo abawo already ku airport abaliwo abagize okureceiving eyo ensawo in case obuzibu bwe bujjira gundi eyo ensawo egendera ku gundiyo tiketi yo luggage ne bw'oba ogirese emabega bagamba bino ebintu byajjidde ku tiketi namba ki olwo nga banoonya erinnya olwo nga batuuka nti Jane nga bakunona ewammwe nga bakwata kati kisinziira olumu babiyinza oba sibiri nga tebiri irigo nga bintu bya bulijjo naye ng'ebintu bya bulijjo ki gwe byosobola oweerayo ssente ennyingi gwe baali bawa akakadde k'ensimbi bakuwa akakadde naye nga ne bakwata ku bakufa naye Katonda n'akuvaamu ate obuzibu bwa bannayuganda tulina omululu ate n'ekituleetera omululu bwavu obwavu bususse abaana ba Uganda kati beerenganga mmere beetunda kati nze mpita wano entinda n'oyita ekisaasi ogenda okudda wakati obubeera leeta omutwalo nkwejjalibu olaba muwala kutambula ng'atikka mannyo awozaago gaba simayiro nze kati naye bakazi we tugenda owasa tugenda Bajjawo era mugenda bafuna mukyaliyo abakazi nga nze gyetuli mujja bafuna naye musabe nnyo kubanga nze ndi 1 in a million and I'm already taken not booked yali wane taken baba bakutwala bakutwala booked baba gamba wiliyo maremi byonna gwabirina byonna mbirimu so katumalirize kyali skin ekyali skin tugenda bakigenda tuyambako kino ekintu Bajjo kye yakoze twagala tulaga alien skin tutalina kyali kati lwaki mwagala nnyo suula bannamu ani yagala onyumira nnyo nga alien skin yagudde yaleeta Ekivulu ku Pallaso bwe yaleeta Ekivulu ku muno yali yagala ki titi for tat yakwagaliza ogwebigere omufumbira gwa mutwe nemwenkanye vumbu kyekyo egwego bagenderewo ate gwe wazireeta nze ndi saidi yani ya Pallaso okwagala omulungi binyuma awala y'ibinyuma obulabo kansombe kale ne bwe bubaziba bwe buti ani oyo gosino Pallaso nga tuvudde mu Pallaso is talented ate be bayimbi abagenda obbeerawo olubeerera bakuba nene abajja bano baboggolako abaasama obwasama bali emisikini Pallaso muyimbi gwagenda otwala n'ayimba omukolo oshegera
ani oyo yes ogenda kunfumbira ogenda kunzalira ate teyandifumbye omuntu gw'owasiza alina okufumbira akuzaale ompasa n'eŋŋaano okuzaala n'okufumba ate ogenda kunteeka mu muguwa nga nkugoba baby I want chips chicken ngongoba walawa ani gogoba gudewamu fenno family yaffe bw'oba kuwasa obanga kiteeka mu nju tekivaamu mpozi nga nnyini kyo yagadde okwetegula n'oleka ekiteekebwa totiisa abasajja bbaali gwe oluno olutalo oli ku tiktok tolulaba olwani olwa pressure nani oyo pressure yanvuma nesefu bali abaana bawemula mmozi bannange bwe babanga n'abaana tebalina bazadde okuwemula bali abaana bakasuka ebigambo Naye olinga kino naye olaba ka pressure kakusha kasobola sefuko sefuko mumanyi sefuko zolo bali abaana bawemula nze mbadde sirabangako regime ewemulange regime naye tebasobola basibako nze nange simanyi kyokka ne gavumenti etunudde oba oyinza n'osanga n'afande nga yalayikinga musanyufu nnyo mu ne be bawemula ne lwaki tebateetawo rules ezirregulatinga tiktok oba sekyo nze ngenda kukola buli kisoboka tugibaninge mu uganda bwe nsiramu travelinga ensonga eyo ngenda kugikolako tugenda kujja tiktok mu uganda okuwa bali abaana bawemula oli yabadde ku live naye ng'akasuka ebigambo ate kyokka nga kuliko n'abantu bali kuli naye abantu be basiru senga temubawa views senga tebawemula uganda twasigaza kuwulira kuwemula ndowooza nakwegatta nagundi ayakoze loogi ngenda kugulawo saaluuni tugenda era ngenda banjiranga mumozi ku bwereere kale naye amateeka ga saaluuni omunaku tosala tegenda baya abanaku tuyinza nosasulira okutuulamu obutuuzi bano banzize kuwerekera kaze kusala nviiri ne saaluuni yaddala olekayo engeri gy'omaggula amaaso wallahi lindako gwe ngenda bagamba erinnya byonna mujja kujja mutusapootinge kale naye NB sikolagana abanaku temujja munazaamu enviiri z'omutwalo situka nsiiwa ani abambajja ne shampoo waabwe ebyo bitwale mu saluuni z'obyalo kale bye ez'abanaku tunaddamu basome gavumenti weeyayo alo eyo gibasalira enviiri za kenzo yasigaza enviiri ziringa za bigodo bya mbisi